Nako lwaleero bannange tuli basanyufu okulaba nti Deputy President waffe Honorable Muwanga kivumbi aweereddwa bail oba okweyimirirwa wamu n'abantu be yakwatibwa nabo abatalina musango. Kooti yagambye nti abantu abalala 6 yabawadde bail actually just negamba nti sureties baabwe abamu be baleeta bawadde beetaaga kutereezebwa so bagenda kuleetayo abalala. So tuli basanyufu nnyo nti eventually bateereddwa naye kirowoozeeko omuzungu kyayita bitter sweet. Tobeera musanyufu naye ng'eri ogamba naye ono baamusibira ki ekituufu. Mukimanyi bulungi Honorable Muwanga kivumbi n'abantu bano baali badde tebali mukomera kubanga tebalina musango gwe bazza, tebalina musango gwe bakola. In fact abaali badde mukomera be babatta abantu e Butambala be baali badde kati kusaawa zino mu Kaguli. Naye ng'ebya Uganda bwe mubimanyi bano abantu abatalina musango be bakwata okuva January babadde balinze ebbanga lino lyonna beewuba mu kkooti y'e Butambala ate nga bajja wano naye twebaza Katonda nti eventually baweereddwa bail. Kyenjagaddemu nti omulamuzi ono kyakoze ekitusanyusiza nti bano 6 tagambe nti mbagobye ng'ekitera okubeerawo mu kkooti era tusaba ne kkooti endala zikiige oli bw'aba oba oliawo waliwo ebibulayo mu biwandiiko bye mukole ki mwongereko mumugambe nti genda oleeta abajulizi abalala, genda oleeta abakwemirira abalala mu kifo ky'okugamba nti tukugobye. So tuli basanyufu mukimanyi bulungi nnyo nti bwe twaviira mu kalulu Deputy President baffe 3 baali mukomera ng'omu ono yali abuzibwawo acting president waffe owa Western Uganda yali abuzibwawo ne Honorable Muwanga kivumbi ne bamukwata immediately ng'okulonda kwakaggwa. So yembeera eyo gye tubadde tutambuliramu ng'ekibiina tuli basanyufu nti olwaleero tugenda kubeera ne Deputy President waffe omulala abadde taliiwo tutambuze emirimu gya struggle. Mwebale nnyo mwebalidde. Begin by thanking all the lawyers, in a special way Counsel Muizi, who never gave up, who trusted, who has been there through thick and thin. Thank you so much. I'm here with him, Mzee Mwina. The council and the co, our the four. I want to thank our Secretary General and his team, the entire team of the National Unity Platform Party. Thank you. Our the four. I want to thank the sureties who did not fear, who are keeping hope alive. We don't take that for granted. Thank you very much. I want to thank, yes, there was so much intimidation. I want to thank the judge. Thank you so much. I want to thank the entire media team that you have been there. Amid this, we are demystifying that whole thing about threat, about what, because we stood together. Together, we are able to reclaim our identity. We are able to stand solid and give hope and keep hope alive. Today is not a day of speaking too much English. We are only here to thank everybody, even those who are at the gate and so on. We thank everybody, prison warders, those who drove them here. We thank everybody as we are on our way to secure the final bail for the other 6 on Monday. And as an entity, as the National Unity Platform Party, it's also a day for us to say, yes, when we are resilient, yes, when we are together, yes, when we stand with each other, yes, when we put away our differences and break down the walls of division, the walls of the boxes of division, these are the results. Positive, positive, positive. Because we know they are innocent, even that bail money actually is a refundable money. Yeah. Yes. So as we prepare to welcome them, and the prayer warriors, the prayer warriors, thank you so much. The whole of Uganda,
all the institutions that stood with us. Our default, asante sana, mwebale nnyo, mwebalire ddala, Wanyala. Power.